Sitendereza Christo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde gwe wamu nange okuba nga tukyasobola okwatula nti Yesu ye mukama. Olunaku olwaleero njagala okubeera nga neeyongerayo oba njagala tubeere nga tweyongerayo mu kitundu kyaffe ekisembayo mu ssuula ey'okubiri ey'ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth. So njagala tutandike n'olunyiriri olwa-23 paka ku lunyiriri olusemberayo ddala olwa-47 wansi w'omutwe ogugamba nti Yesu ye mukama ate era ye Christo. Yesu ye mukama ate era ye Christo. So mufunze era tusobola okugamba nti Yesu ye mukama ate era ye Masiya. Bw'obubaka obw'enjawulo bwe tulaba wano, Peetero bwe yagenda mu maaso n'okuba nga akkaatiriza abo bonna abalina okubuusabuusa mu ekyo ekyali kigenda mu maaso n'okubaawo. Bayibuli eraga, and him being delivered up by the determinant council, nti mukama waffe yaweebwayo. Abo bosome mu Bayibuli ey'Oluganda olwa-23 bweti bwe luleeta, oyo eyaweebwayo nga Katonda bwe yasooka okuteesa n'okumanya. Kati Katonda mwene yali yasalawo dda nga ffenna bwe tumanyidde ddala mu bukulu obwa Katonda bwaffe. Bayibuli etulaga mu kitabo ky'Okubikkulwa essuula 13 olw'omunaana ti Kristo gwe mwana ogw'endiga ogwaweebwayo ku lw'ebibi byaffe nga n'emisingi egy'ensi teginnaba kubeera nga giteekebwawo. Ti ne bwankubadde Kristo yali yaweebwayo Katonda nga bwe yasooka okuteesa n'okumanya, naye ate abo abaali bagenda okubeera nga batuukiriza bino wammanga abagenda maaso okukola ebyensonyi ku Kristo, teri n'omu ku bo Katonda gwe yagenda maaso n'okuba ng'akola ki? Akaka okukola. Ekyo kye tuyita obukulu bwa Katonda, ekyo kye tuyita Katonda okubeera nga ali ku ntikko eri emirimu gyonna egy'abaana b'abantu. Agambye oyo yaweebwayo nga Katonda bwe yasooka okuteesa n'okumanya, mwamutwala ne mumukomerera n'emikono. Mwamutwala ne mumukomerera n'emikono egy'abantu ababbi ne mumutta. Nti Peetero agibawa kati misanatuku nti weewaawo waliwo kye tuyita antinomies mu luzungu oba ebintu nga mazima ga Bayibuli, naye nga bw'okwata amazima ago ag'emirundi ebiri agava mu Bayibuli nga gwe ng'omuntu tosobola gakwasaganya, naye eri Katonda ebintu ebyo byannamaddala nnyo nnyini ddala. Kyosobola okulaba nti Katonda bw'atyo bwe yali ateesa, yali yawaayo omwana we, wabula abaalina otuukiriza ebyo bonna teri n'omu yakakibwa. Bonna bye baakola byali biragira ddala nti abantu tuli boonoonyi, era okujja kwa Kristo Yesu kwali kwa nsonga yajja kusasula bibi byabo aboonoonyi. Ebyo bye baamukolako byali binywereza ddala ensonga lwaki yajja, ate byali binywereza ddala ensonga nti ffe tuli boonoonyi abaali beetaaga omuki? Omulokozi. Jjukira bulungi ebintu byemu byagenda mu maaso. Bayibuli ng'era bwetulaga nti enyweza obunabbi buno obwali bwayogerwa ebbanga eddene ennyo, emyaka enkumuliitu mingi ddala. Mu 24, whom God has raised up, oyo Katonda gwe yagolokosa, having loosed the pains of death, n'amugya mu bulumi obw'okufa, because it was not possible that he should be holden of it, nti kyali tekisoboka okubeera nga akwatibwa obulumi obw'okufa. Nti Peetero kyagenda mu maaso n'okuba nga akola wano kyakunyweza nsonga eraga nti oyo gwe baakomerera mwene ne bamukomerera n'ababbi newankubadde teyali mwonoonyi, oyo gwe baali balowooza nti bakomeza, ate Katonda gwe yagenda maaso era n'akola ki? N'agolokosa okuva mu maanyi ag'okufa, kubanga
kyali tekisoboka amaanyi ag'ekibi okubeera nga gakola gatya nga gaba n'obuyinza ku ye. Buno bwonna bwali bunabbi nga bwe bwali bwaweebwa edda mu Zabbuli 10:16 onyolo okusatu lugamba nti the sorrows of death come past me are the pains of hell, nti okunyolwa okw'okufa kwanneetooloola n'obulumi obw'emagombe. Okitegeera? So buno bwonna bwali buki bunabbi. Naye ate ekirala ekikulu ennyo ekyokuba nga tutegeera nti bw'oba otunuulira Isaaya 53:10 lugamba nti kyasanyusa Mukama Katonda waffe okubeera nga amulumya oyo era n'amuteekako ennaku yaffe, era n'agamba nti no emmeeme ye kyali kiweebwayo eky'ebibi, era yali waakulaba ensigo ye, era yali waakuwanvuya ennaku ze, era yali waakulaba eddembe eri Katonda. So bino byonna Bayibuli enyweza binyweze ng'ate Mukama waffe Yesu Kristo yali yabisongako dda ti byali byakola ki, byali byakubeerawo. So alaga nti obulumi nti Mukama waffe Katonda waffe yamugolokosa okuva mu ki, mu bafu. Ekirala n'abeera nga having loosed the pains, n'abeera nga yaggyibwa mu bulumi obwo bwaki obw'okufa, n'abeera nga si muwambe oba nga si muddu owaki ow'okufa, talina kintu kyonna kyakola ki kyeyali akoze ekibi. So okufa kusiba omuntu, ne Yesu yasumululwa n'akola ki, n'ateebwa, kubanga kyali tekisoboka kubeera nga omuntu oyo abeera nga asibibwa amaanyi agaki ag'okufa, ye nga ye teyali mwonoonyi wabula yeetikka ekibonerezo ky'abo abaki aboonoonyi. 2:5 For David speaketh concerning him, Dawudi ayogera nga amwogerako, I foresaw the Lord always, nalaba Mukama ebbanga lyonna, before my face, mu maaso gange, for he is on my right hand, atudde ku mukono gwange ogwa ddyo, that I should not be moved, mmeme kubeera nga mmalibwako emirembe. So ebigambo bino byaweebwa Dawudi naye nga byali byogera kwani? Ku Mukama waffe Yesu Kristo. So kuyita mu nabbi obwali bwaweebwa Dawudi, bino byali byogera kwani? Ku Mukama waffe Yesu Kristo, nga Zabbuli 16:8 paka 11 bwe lugendera ddala mu maaso n'okola ki? N'okuba nga lunyweza. Bw'otunuulira essuula ey'okubiri olunyiriro lwa 2:6 Therefore did my heart rejoice and my tongue was glad, n'olw'ensonga eyo omutima gwange gwajaganya ate olulimi lwange ne lusanyufu. Moreover also my flesh shall rest in hope, era n'omubiri gwange gunaawummula mu ssuubi. Ebyo bonna bwali bunabbi nga bwogera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Kiki kye tulabye waggulu nti nno obulumi obw'okufa bwali tebusobola mubeerako n'obuyinza, ekinnyonnyola obunabbi obwaweebwa obugamba nti omubiri gwange gwali gwakuwummulira mu ssuubi, kubanga Mukama ali tasobola kuganya oyo mutuukirivu we okubeera nga alaba kye tuyita okuvunda. Essuula eya 27 kyegenda ddala mu maaso n'okola ki? N'okunyweza. Kitegedde bulungi? Bayibuli ebyo ebikkaatiriza. Omuntu ataali mwonoonyi oyo yali tasobola kugenda mu maaso n'okusibibwa emagombe oba eyo owagenda abaki? Abafu. So Bayibuli y'emu era egenda mu maaso n'etulaga ebintu ebirala ebikulu ebyofaako nti mu lunyiriro lwa 2:8 and you made known to me the ways of life. Newankubadde bino byali bigambo omwoyo wa Kristo yayogerera mu Dawudi, naye nga bino byonna byali bigambo Kristo, omwoyo wa Kristo bye yayogerera mu Dawudi nga byonna bisonga ku bulamu obwa Kristo. You have made me to know the ways of life. Onsobosezza okumanya engeri ez'obulamu. You shall make me full of joy. Onanzijuza essanyu with all countenance. Wamu ne muki? Ne mu ndabika. Bunabbi. Abakati 2:9 Brethren, men and brethren, nti bantu basajja mmwe era abooluganda. Abayita abooluganda si kuba nti baali balokole, ne abayita abooluganda kubanga bonna bagabana mu abo abatandika Isirayiri
abamanyikiddwa ng'ani? Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, naye tebaali baluganda mu mbeera ey'okuba nti baali bakkiriza ekyo kye kimu. Peetero wamu n'abatume kye baali bakkiriza. Katusuubire awo tuli buki bulungi. Bayibuli era egenda maaso n'enyweza ng'eraga nti let me freely speak to you, kanjogere kaati eri mmwe, of the patriarch David, eri oyo kitaffe omukadde w'eggwanga lyaffe Dawudi, that he is both dead and buried, nti mufu era yaziikibwa dda, era n'entaana ye eri wano naffe. Nti obunabbi buli Peetero bwe yagenda mu maaso n'okuba ng'ayogerako tebwali bwa Dawudi, bwali bukoona ku Kristo, era abaali bamanyi obunabbi baali tebasobola kwewoonya nti Kristo yali wa kuzuukira okuva mu ki? Mu bafu. Naye ekyo kikulaga obunafu obwaliwo mu bakulembeze abaagenda mu maaso n'okunyooma Kristo wa gye yazaalibwa n'abantu be yatambulanga nabo, n'okubeera nga bagamba nti e Galiraaya tewaliyo nabbi yenna asobola kuba ng'akola ki? Ng'avaayo. Kati bwe baba tebaategeera obunabbi obwaweebwa Dawudi nti tebwali bwa Dawudi wabula bwali busonga kw'oyo Masiya, bo baalowooza nti Kristo yali ssekigwanyizi, yali yeefuula ekyo kyakola ki? Kyatalira. Bano olw'okumeka? Olwasatu. Therefore, being a prophet, boogera ku Dawudi nti yali nabbi, knowing that God had sworn with an oath to him, nti Katonda yali akoze ekirayiro gyali, that of the fruit of his loins, nti omu ku bava mu ye, according to the flesh, ku lw'omubiri, yali wa kubeera nga akola ki? Ayimusibwa, era oyo nga ye Kristo ku ki? Ku Namulondo. Nti Dawudi yali yagambibwa dda, ffenna tujjukire bulungi Samwiri ekyokumeka ekyokubiri, biki Katonda byeyogera n'ani? Byeyogera ne Dawudi. Ffenna bwe tuba tubijjukidde obulungi osobola okujjukira nti Dawudi yali yasuubizibwa nti mu nnyumba ye, bw'oba ojjukira bulungi Samwiri ekyokubiri essuula y'omusanvu lugamba, and since that time that I commanded the judges to be over my people. Kuva ddala ku biro ebyo benagamba abalamuzi okukulembera abantu bange Abayisirayiri, and have caused you to rest from all your enemies. Ne mbaleetera okuwummula okuva eri abalabe bammwe bonna. Also the Lord telleth you that he will make you an house. Era Katonda n'abagamba alibafuula ennyumba. And when your days shall be fulfilled, you shall sleep. Nga boogera ku Dawudi nti ebiro bye eriba bituuse, oligenda n'omuzibwa with your fathers. I will set up your seed. Olya ekyo kyagambye nti ndigolokosa ensigo yo oluvannyuma lwo, which shall proceed out of your bowels, oyo aliva mundayo, and I will establish his kingdom, era ndinyweza obwakabaka bwe. Baali teboogera ku Sulimaani, baali teboogera ku baana ba Sulimaani, baali teboogera ku bazzukulu ba Sulimaani, baali boogera kwani? Ku Kristo Yesu. He shall build an house for my name. Anazimba ennyumba yange. Ennyumba ey'omubiri Sulimaani yagizimba, ennyumba ey'omwoyo Kristo Yesu yakola ki? Yagizimba. Abagenda maaso n'agamba, I will be his father, n'abeera kitaawe, and he shall be my son, era n'abeera omwana wange. And if he commit iniquity, I'll chastise him. Bw'anaakola ensobi ndamubonereza, him with a rod of men, oyo n'omuggo ogw'abantu, and with the stripes of children, wamu n'emiggo egy'abantu. 15. But my mercy shall not depart away from him. Naye okusaasira kwange tekuli muvaako, as I took it from Saul, nga bwe nakujja ku Sawulo. Kataawo tujjukira nti ate bamala ne bakomyawo ani? Omwami ayitibwa ani? Sulimaani. Whom I put away before you, oyo gwe najjawo mu maaso go, and your house and your kingdom, mu maaso g'ennyumba yo n'obwakabakawo, and shall be established forever before you, your throne shall be established. Nti Namulondo oyo yakunywezebwa ebiseera byonna. Bw'atyo Katonda bwe yali yeeyama ebintu byonna ebisonga ku Sulimaani mu ngeri y'okubanga obwakabaka obisonga ku Dawudi nti obwakabaka bwe bwali bwakubeera kuba Namulondo yakubeerako omuntu emirembe gyonna. Omuntu oyo atuukiriza ekisuubizo ekyo si mulala ya mukama waffe Yesu Kristo. So kyova olaba nti bw'oba osomye essuula ey'okubiri onyolwa 31
egamba nti he seeing this before spoke of the resurrection of Christ. Ti Dawudi bino bwe yabiraba nga tebinnabaawo yayogera kuzuukira kwa Masiya. Yayogera kuzuukira kwa ki? Kwa Masiya. That his soul was not left in hell. Nti era emmeeme teyali yakulekebwa mu geena newankubadde omubiri gwe okulaba okuvunda. Omubiri gwa Dawudi gwalaba okuvunda, ogwa Kristo tegwalaba kuvunda, ate emmeeme ye teyagenda maaso nga basinge basomesa nti yalina okubeera nga newankubadde afa ku musaalaba ate okugenda eri emagombe okubonaabona nnyo nnyini ddala kubeera nga atuukiriza omulimu gwonna ng'akubibwa sitaani. Ebyo byonna bya bulimba. Olwasatu mu ebbiri, this Jesus has God raised up, nti ono Yesu gwe tutegedde nga Masiya Katonda amuyimusizza amugolokosezza, wherefore we are all witness. Tuli bajulizi ob'oyo eyafa n'akola ki? N'azuukira. Jjukira twogera ku nsonga gye tugambye nti Yesu ye Mukama ate era ye Masiya. Obwamasiya bwe bwali bwalangibwa dda. Masiya yali wakubeerawo mirembe n'emirembe. Ensonga lwaki tewaaliwo maanyi gonna ag'okufa agaali gasobola okubeera nga gabeera n'enkizo eri Mukama waffe Yesu Kristo. Era abatume bafuuka abajulirwa ab'oyo eyafa n'akola ki? N'azuukira. Ekitabo ky'ebikolwa by'abatume kijjudde ebintu ebyo wammanga okujulira okw'okuzuukira kwa Kristo. Bikolwa batume essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 24, bikolwa batume essuula esooka olunyiriri lwa 22, bikolwa batume essuula ey'okusatu olw'15, bikolwa batume essuula ey'okuna olwa 33 n'essuula endala nga ey'ekumi olwa 39 paka 31. Byonna byogera ku kituyita ki? Okuzuukira kwe. So tetwogera ku Kristo, tetwogera ku Yesu nti ye Mukama ate ye Masiya nga twogera ku muntu atasobola kuwangula amaanyi g'amagombe. Kye tuva tuyima nga tugamba eyawangula amagombe yeebazibwe. Yawangula amagombe y'ensonga lwaki obujulizi bwaffe bwagamba nti oyo yawangula amagombe era alina obusobozi obuzuukiza abo bonna abali babafiiridde mu ye. Olwasatu mu esatu. Therefore, being by the right hand of God, mukubanga atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe, exalted and having received of the Father, ng'ayimusiddwa era n'afuna okuva eri kitaawe ekisuubizo eky'omwoyo omutukuvu, he has shed forth this which you now see. Nti bwe yamala okugulumizibwa, Katonda kitaffe n'asalawo n'okubeera nga ekisuubizo eky'omwoyo omutukuvu agenda mu maaso n'okuba nga akola ki? Akiwaayo. Era Peetero kyava agamba ensonga lwaki bino mukoze mutya? Mubirabye ebibaddewo. Bino byonna bituukiriza Yokaana 7:39. Bino byonna bituukiriza Yokaana 14:16. Bino byonna bituukiriza Yokaana 14:26. Bino byonna bituukiriza Yokaana 15:26. Ate bino byonna bituukiriza Yokaana 16 olw'omusanvu paka olw'15 nga tetwerabidde n'ebikola by'abatume essuula esookera ddala paka essuula esooka olunyiriri lw'omunaana. Wate nakwerabira Bafilipi essuula ey'okubiri olunyiriri lw'omwenda paka olw'11. Ekitegeeza nti Kristo yagulumizibwa. Olwasatu mu nnya. For David is not ascended into heavens. Nti Dawudi teyayambuka mu ggulu, but he saith himself, ye mwene ayogera ng'agamba, the Lord said unto my Lord, Mukama ayogera eri Mukama, sit on my right hand. So obwo obumu obuli mu bwa Katonda Taata n'Omwana. Olwasatu mu ttaano. Until I make your foes your footstool. Paka we nakakanya abalabe bo okubeera nga kwoteeka maki? Amagulu. Olwasatu mu omukaaga. Therefore let all the house of Israel, kaakano leka ennyumba yonna eseri emanyire ddala nti Katonda afudde oyo Yesu gwe mwakomerera okubeera nga ye Mukama ate nga ye Masiya. Simanyi ki muntu mulala kyayinza okuba nga anoonya. Abakikkiriza n'abatakikkiriza, ensonga eri nti Katonda kyayogera kye kisembayo. Isirayiri ejjewo wamu n'abantu abalala bonna leero bwe tubuulira enjiri bajjewo embeera ey'okugamba nti ebya Yesu tebibakwatako era tebaagala kubimanyaako. Obulokozi busangibwa mu oyo ayitibwa Mukama.
omufuzi agenda okulamula ensi eno emyaka 1000 egijja mu maaso tagenda kubeera anti-Kristo, tagenda kubeera paapa, tagenda kubeera mukulembeze wa nzikiriza ndala yonna, wabula mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli egambye eyakomererwa yoyo mu Katonda tamufudde mukama kyokka, wabula ate era amufudde Masiya. Ekitegeeza nti bano baali bakukkiriza nti Kristo mu ye mwe muli obulokozi, ate era Kristo ye Masiya gwe baagaana. Okay? Ensonga lwaki Olwasatu mu omusanvu lugamba, now when they heard this, bwe baawulira kino ne bafumitibwa mitima gyabwe. Si bonna, wabula egambye bugambi bwe baawulira kino ne bafumitibwa mitima gyabwe. Ne bagamba Peetero n'abatume abalala, mwe basajja abooluganda tukole tutya? Ekyo kye tuyite enjiri ng'omuntu togimukase buki bukasi, wabula awulidde ebimala babalaze obunabbi bwayogera butya. Obunabbi obwo tebwali bwa Dawudi. Dawudi bwamuwa emyaka mingi nnyo, ate ne n'amanya nti bwali tebwogera ku ye, bwali bwogera ku Kristo ng'ate era ye Masiya. Ne babaluka nga babalaga nti ekibaddewo leero ky'okubeera nga twogedde mu nnimi ze tutasomangako, ekyo nakyo kyali kyayogerwa dda mukama waffe nti ku lunaku luli ng'amaze okugulumizibwa Omwoyo Omutukuvu yali wakubeera nga aweebwa abo bonna abamukkiriza. Bino bamala obbiwulira bagamba, mwe basajja abooluganda tukole tutya? Abaana Olwasatu mu 8. Kati awo Peetero n'ayogera eri bo ng'abagamba, mukyuke mubatizibwe mmwe mu linnya erya Yesu Kristo. Nkaddamu, mukyuke mubatizibwe mu linnya erya Yesu Kristo, olwo mulyoke mugibweko ebiki ebibi byammwe, mufune n'ekirabo eky'Omwoyo muki Omutukuvu. Teri afuna Mwoyo Mutukuvu, teri afuuka mwana wa Katonda nga tosoose kwenenya nga n'ebibi byo tebigiddwawo. Kati ekyali kiraga nti abantu bano singa baba bakyuse ne beenenya amakubo gaabwe ne bakyuka nga bakkiririza mu linnya erya Kristo Yesu ng'ogasseeko n'okubatizibwa wano Bayibuli nga bwegambye. Bayibuli eraga nti ebibi byabwe byali byakola ki? Byakugibwawo, era nabo baali bafuna Omwoyo muki Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu aweebwa bokka abeenenyeza ebibi byabwe ne bakyuka ne baleka amakubo gaabwe ne basalawo okugoberera mukama waffe Yesu Kristo, ate ne batwala n'eddaala abalala eryokugamba nti kati ke mmaze okulokolebwa, ate kiba kitegeeza nti bwe mba nfudde nga sikyali mulamu nga Kristo ye mulamu mu nze, lwaki sigenda ate n'enziikibwa? Omuntu oyo n'asalawo n'atwalibwa ne mu mazzi n'abatizibwa, ekijulira nti Kristo Yesu nga bwe yafa ate era n'azuukira, ly'essuubi lye tulina nti naffe ku lunaku luli tulizuukizibwa okuva mu waki? Okuva mu bafu. Abaana Olwasatu mu 9 Bayibuli egamba, for the promise is unto you, ekisuubizo kiri eri mmwe wamu n'abaana bammwe na buli muntu yenna eyeesudde ekitundu kino, even as many as the Lord our Lord shall call, era n'abala bangi nnyo nga Katonda baanaakola ki? Baanaabayise. So kino tekyali kyakubeera nga kikoma ku Bannayisirayiri bokka, kyali kyakubeera nga kituuka ku muntu yenna ow'ensi yonna. Kati nze leero atali Muyudaaya bwe neenenya ebibi byange nenzikiriza Kristo Yesu, era y'ensonga lwaki naweebwa Omwoyo wa Katonda. Olwana, and with many other words, n'olw'ebigambo birala bingi n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ajulira ng'anyweza ng'agamba nti mwerokole okuva mu mulembe guno ogugenda okulaba obusungu obwani obwa Katonda. Abamu bajuulira enjiri ne balowooza ebintu byaki byakusaaga, naye tebamanyi nti leero obulokozi enkya musanga. Agamba mwerokole muwone omulembe guno. Laba olwana mu lumu, then they that gladly received, abo abaali bafunye obubaka buno obwali bagambiddwa ne babatizibwa ku lunaku olwo lwe lumu, era abantu 3,000 ne bagattibwa ku kkanisa. Olwana mu 2 Bayibuli eraga era ne beeyongeranga mu nsomesa ey'abatume
wamu ate era n'okuŋŋaana n'okumenya omugaati wamu n'essaala. Laba olwakumeka olwa 42 nti era okutya ne kujja ku buli mmeeme yonna era ebyewuunyisa n'obubonero ne bikolebwa abatume. olwa 44 Bayibuli eraga nti era abo bonna abakkiriza baali kimu era baagabana ebintu byonna wamu. olwa 45 era abalala ne batunda bye baali balina eby'obugagga byabwe ne babigabanyizaamu buli muntu yenna nga bwe yalina ekola ki ekyetaago. olwa 46 era bonna ne beeyongeranga buli lunaku nga bali mu kimu mu yeekaalu n'okumenya omugaati kuva nnyumba ku nnyumba n'okulya n'ennyama wamu n'essanyu n'omutima ogumu. olwa 47 nga bwe batendereza Katonda kubanga baali balabye okuganja kwe eri abantu bonna, era Mukama n'agatta ku kanisa buli lunaku abo bonna abaali bakoze ki, abo bonna abaali balokose. So bwebwo bubaka mu bufunze nti abadde omulabe bw'amala okulokolebwa ate abadde omukodo omutima gufuuka mugazi gwonna oguba gwafunzibwafunzibwa obukodo, obukyayi, efitina. Omuntu kasita alokoka n'afuna omwoyo wa Katonda atandika okubeera omuntu anoonya abantu bagabirako ebibye, atandika okunoonya abantu basobola okubeera nga akolagana nabo, kubanga amanya takyali ye ku lulwe wabula alina abooluganda abala bangi baali ekitundu ku bo. So tulaba nti embeera eno eya sseruganda abantu okugabana ebintu bye baali balina n'okutoolerako abalala balina obwetaavu, teri n'omu yakikola ng'asindikiriziddwa, naye bonna bakikola kyeyagalire kubanga n'ebiro byennyini byalimu okuyiganyizibwa nga kwali kw'amaanyi, ng'era engeri yokka ey'okumalako ey'abantu okubeera nga bakola ki, nga bakolera wamu. Ssebo ne nnyabo ampuliriza nsobola kuba nga nsuukako wano, wabula nkusaba ate era tubeere nga tweyongerera wano omulundi ogujja bwe tunaba tutunuulira essuula ey'okusatu. Kansuubire nti wabaddewo ebyokuyiga mu bino ebyogeddwa wammanga, era gwe yenna atalokokanga tewali omuntu mulala yenna musobola kuba ng'ofuna obulokozi, wabula obulokozi obwo buli mu linnya erya Christo Yesu yekka. Solokoka wenenye, leka amakubo g'amakyamu, kkiriza enjiri, okkiriza mu kufa okwa Mukama waffe Yesu Kristo nti yafa ku lwa bibi byaffe, ate era ng'okkiriza okuziikibwa kwe, era ng'okkiriza nti oyo omu yafa n'aziikibwa oluvannyuma lw'ennaku 3 y'oyo y'omu eyazuukizibwa okuva mu ki, mu bafu. Mulamu n'olunaku olwaleero alokolera ddala abantu, akyusa obulamu bw'abantu, akola enjawulo mu abo bonna abakola batya, abamwesiga. So nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'omuntukuvu kibeere eri mmwe mwenna abakkiriza emirembe egitagwawo. Amiina.